Kaza kajanja. Kakora skayibe mukko kuba akanyuma bula. Njagaza kajanja. Lavu yaffe bagikolemu engombo. Abaliwo wabula tusinga. N'abalijja bagisome mu bitabo. Yeah, but no, message zali nkulu nyezo. Thank you. Yeah. Kayimba, is there anything that inspired that song? Yeah, kayimba ako. Bisere twali tukoze Golden Band. Yes. Kati Golden Band twayagala okuleeta abaana abato. Fe abaana abato. Naye nga ne tugamba abaana abato tubakoze tutya okuba nti bamanyifu oba bamanyifu naye balina okwekwata kufe tubenga twambuka mangu. So twasalawo buli omu okufunayo omwana gwayimba naye oluyimba. Kati mu Golden Band Misaki yayimba n'omuwala wa Mitanancha n'ayimba naye akayimba. So oyo naye n'amusitula mu ngeri bwetyo. Nze mwalimu Caritas Kaliyo nenga akanyimba n'oyo mwana yalimu. Yes. Nenyimba ni Caritas. Then mwalimu Honorable Hilary Kiyaga n'ayimba ne Kalo Nantongo. So olobana abaana bali mu band as bayimbi abato. Okay. Yes. Kati tubawa ennyimba buli omu oyimbeko n'omwana so that yes mubasitula. Yes. Yali idea y'ennyimba ezo. Yes. Okay. Then Golden Band. A Golden Band twaberawo. Yes. Netutambula ebbanga. Yeah. Nayo netuuka nkyagitambuza nze nga nze nkyajagala. Naye ate awo nafunamu twadda mu byokulo mwajjamu ebyo bya politics nebivaamu ebya politics nenanga ate nga nina okukola emirimu emirala abaana basinga nembawo ennyimba gyeze mu studio then nina kati bakola videos n'okuba nti ate bongera okukomawo ku siini era mmanyi nti bibimu ku byengenda okutandikirako. Kati nange ng'omuntu nalina ate okusooka okukomawo ku siini. Nalina okusooka okukomawo ku siini. So zi concerts z'olaba nti kati maze Serena kati njagala kutandika ate kukwata that musical career like serious. Owuliranga did this come back experience ebadde etya? Come back. Bw'oyimba musiki akwogerera ne gy'otali kkiririza mu kyewakola. Nze nzikiriza nti omuntu gwe nayimbira oluyimba si lwa buwemu si bigambo bitene nti bigenda kuggwako leero bankya. So nze mmanyi nti ne bwe ntuula emyaka 3 nga si biyimbye gwe bikusigala mu mutwe. Bwe tuba tukola musiki oba nga twogera ebigambo waliwo ebigambo ebigenda ku mutima n'ebigenda ku mutwe. Ebikintu kyotadde ku mutima tekivaako naye ky'omutwe kibuukamu. Ky'omutwe gubanga mwenge nti omuntu abeera mu bbaala n'azina naye bw'aba atambula mu kubo tosanga nga yazina. Omwenge gumuvaako n'akoma omusensezi. So nze nnyimba oluyimba ne lukukwata ku mutima. Wenzigira wonna oba gonyine osobola okumpera obujulizi nti awo yayimba luno ngenda mulabako kayimba kano. So people are there. Nze ne bwe mangi mpandikira mwana luyimba. Aba tamanyi statements ze nkola. Ne buli kaseera aluddingana nga teruggwa ku mulembe aluddingana ne mugamba laba kye nagamba lwakuba nakigamba politely but it was a strong message. Bandi eno mwagikuuma mutya okubanga muli wamu? I know at some point yes ogambye naye yatuuka nabo ne bagenda solo careers and all. Yes. Ekyatubeeza ffe twasinkana nga tuli bato. Omuntu ng'oyagala otambule naye sooka omulage lwaki mutambula. Bw'anaaba ku lugendo lwennyini lw'oliko mugenda kutambula tekyetaagisa na agreement nti tuwandiike ebino tuwandiike ebiri. Yennyini endagaano giwandike ku mutima gw'omuntu. So munaaba nti muli mu kkubo limu twasinkana nga ffenna twagala music ffenna twagala okweyongerako mu bulamu era ekyo kyekyali kituvuga nakati kyekikyatuvuga. So kati right now ogambye okyayagala ebeerewo. How are you doing that? The band can stay, people can change, but the dream can stay. Nja kulaga nga bw'olaba companies bwe zibaawo nti oba NTV kati kwe tutudde. Aba presenters basobola okukyuka. Nyinza okuba nga naliko wano with a different person. Leero nga ndiwo with a different person.
meaning yo company ekyatambula ekyagenda mu maaso no matter oba ba presenters bakyuse yo company kyakola ki kubanga yatandika dream yakyali kweri dream dream tenafa yatandika dream yakyali kuki ku dream kati bano bajja ne bakutambulizaako nze nkyali ku dream ya music oba mbadde ntambula ne gundi n'avaako I congratulate them, I appreciate the time gye bawampa okutambulako nange era npa emirimu gyo gyogenzemu ekitiibwa naye nze dream yange eba yali eri so nkomawo nengenda ne dream so benali nabo abakyali abakwata emirimu emirala it is very okay and I appreciate but for me my dream is music and I feel I need to push it ahead. Waliwo abaana abato b'okutteko right in this time bangi actually bangi naye bangi kubanga n'okuteeka obutesi platform negamba nti ntadde nze omu ku ba directors egos eyo platform gye twateekawo yayitirako abaana bangi meaning ze nali director behind okifuna bulungi ne tuleeta golden band yayitirako abaana bangi so nakati nkyali omwana ayimiridde eri abaana bagegenya enyimba zange olumu n'otulika n'oseka kitegeeza n'oyo omuinspiringa in that way so nze nkyagenda ne mission yange until my dying day waliwo ebintu ebikyusa of course mu productions ebikyusiza production rather technology you know social media and all how have you embraced it guwulira ukikozeseza otya because nze ndabye ne videos ezimu zetuzanye ng'ate now the quality is better, the concept, the storytelling in the video kiri you know kisingako ate kululi kati abantu one better ready to learn and to change mu bulamu bw'onoofuuka rigid nti gwe tokyuka ensi ejja kuleka beera mweteefuteefu okugira enkyukakyuka naye ensi ekikyo kyoba okyusa kimaakinge n'ekiriwo so toleka kikyo obuukire ekiriwo ekikyo kyoba ofiitinga mu kikoze eki ekiriwo kati nze nsigala nnyimba nga mayinja naye omwana bajja nanga nti kaakati simanyi kamera eriko eriguuni nga mugamba gireete naye okirikodingisa ekyange okitegedde ndeeta eyo kamera ey'omulembe gyongambye naye ogirikodingisa eki ekyange ekikyo is your concept how you want giteeke mu kyange so that kimaakinge n'ekiriwo so tosuula busuuzi kikyo n'ogamba ate oba ebirala byazze tebakyabyagala ekipya kiteeke mu kyange ekikadde n'ekyange ekikadde kirabike nti nakyo kirungi ekifuuse ekipya so that is the way I do things. Nkulabye nga ennyimba za laavu zino ezinga gwaziwandiikiranga nze nziwandiika owandiika bulungi ennyimba ezo ebigambo bisengeke bulungi era ndoza ennyimba zo bangi bafumbirwako omuntu nazikozesa ku layini ku layini ekyo bw'olaba ebintu ebiri mu society nga social injustices n'ogamba nti sijja kuyimba ku mukwano gwokka nja kuyimba ne ku byendaba ebizibu ebiriwo how do I address those things using my voice kubanga nze nga bwe kugambye nti nakulira mu background y'abasomesa ndowooza era ndi musomesa naye kati nga siri ono ow'ennoni ye taata wange yali wa nnoni kati nze mpita eno mu music naye era nga nsomesa njagala omuntu abawuliriza oluyimba lwange lube ne kirumugasseeko mu ddiiro lye kiki bwampuliriza kikyayongeddeko kikyayize you know naye nemumulira bulizi data okifuna bulungi nti n'ebizibu ebitwetoolodde obuyimbako waliwo abiyitamu kati nze njagala omuntu ontunuulire ddala ebimu nze ebimu feesinga n'ebizibu neŋŋamba njagala ensi esigale ng'etunuulidde erabe wembiyingidde erabe wembivuddemu but sometimes abantu bakola ensobi omuntu waagwa baddukawo kati bagenda okukomawo nga yasitukawo kati nga tebalabye bwagudde asituseewo atya naye omugezi oli bwagwa obeerawo n'otunula bw'oti
agenda kusituka n'ogenda okulaba asimba emikono asimba asituseewo kati naye bwogwa oba walabako wateekawo amaaso n'olaba oli bwe yagwa n'olaba ne bwe yakola ki naye abasinga abatalina kyakuyiga bwe balaba gundi atuse mu buzibu nga baddukawo bakulekawo bagenda okugira nga ate bakuba amasimu kati yabuvaamu nga bakuba amasimu then naye oli bugwa mutomanyi ebiseera ebimu mwaddukawo naye ono abadde onaagamba mulabye ng'agudde kati mulaba ng'asituka ekitegeeza ebagwa bagwa weebate ne basituka weebate eyo ekyo nkiyizi so ekyo njagala abantu bakinjigireko. Ate waliwo n'ebintu ennyimba ezimu ze wayimba ku ggwe nga Ronald Mayenja nga bunkenge personal abantu ng'oli akulaba oli bulungi naye nze bunkenke nali mwavu ebiseera ebyo naye nalina ekimotoka kyange kye nakolanga nga nkyoza ne kiba nga kitukula kati nga nzija nenvuga n'ekipaakinga ku AY awo nentambuzawo bodaboda nabanga nzirayo wensula nenzijira nenkivuga kati abantu baga ati abo baamala akifulumira mu motoka dira mu motoka nenge zikivuga na kivuga so nali neyimbako naye oluyimba we lwafuluma ate lwakwata ku bangi so njagala nnyo obulamu bwange bubenga buyina kye busomesa ensi naye ensi abantu mulekerawo giyagalako sayidi emu ebirungi biri mu nsi nebibi biri mu nsi loss is part of business buli lwotandika business bakuwa kolomu ya losses ne profits naye gwe tebakulima ati ogenda kutambula ku ya profits yokka ne ya losses ojja gitambulirako naye bwe zijja how do you handle, how do you control ako nga tonnakayiga business zijja kutawaanya obulamu bujja kutawaanya betwegomba tewali njo gwe twegomba ayise walungi wokka taliyo ne bwe abazungu betwegomba era omuzira guba kuba nogamba buzira guba kubye ne nobalaba ne basaka jacket ne bakola ki nogenda okulaba nga ate sameze ekintu kibakiyita so nenyimba nga Africa, I think you were addressing era nyimba nga Africa Africa luyimba lulungi sometimes abantu okutegeera ennyimba zange n'okuntegeera omuntu alina okubanga era ategeera nnyo otherwise if bwoba omuntu okuntegeera gwe wenyini olina okubanga already otegeera nnyo kuba mulimu oli mu byendeeta nga si byangu nga biri poetic so Africa ensi eno ffe tuli mu kugitunda buli omu akoze part okutunda Africa from ancillary from our ancestors tuzze tukola part nene okugitunda Africa yatondebwa omulundi gumu ne Europe ensi yatondebwa lumu Katonda teyasooka kutondako America nekulakulana negenda netonda Uganda nene ifene batonda olunaku olwo naye ffe endowooza zaffe zatusiba eno ne bali ne zibakulakulanya kati ekyo nga tetukyusiza the way we think omuntu ayagala kugezesa ndowooza ze abantu abamu amala mu nsi emyaka 7 emyaka 8 emyaka 9 nga etakola nko ku byalowooza obula nga atambulira mu ndowooza z'abafu jjajjange yakolanga bwati nze omukazi takola bwati jjajjange yafuganga bwati omukyala omwami yakola bwati nga jjajjange then gwe jjajjawo yavaawo oba yakaddiwa gwokola otya okoze ekyensi ekuyigireko ki bikoleko so Africa tukoze kinene mu kwetunda tukoze kinene mu butaagala ku ate mu kwagala okwewala ebizibu mu kutya ebizibu kutya challenges ate tusisigaza nyingi nnyo ate abazungu bagagga ba facing challenges ne bisigala nga ntono abaavu bewala nnyo ebizibu ate era ne bituuka ngera tebabyetegekedde they play safe buli kyomuga si kizibu ekyo mwana wange kinaasoboka ekyo nakyewala kati agenda okugira nga ate era akasimu era akakuba wooli eyafacinga ebizibu n'obuzagwe yabyewala tebyakutuuseeko biti webale because yabikusanga bidduka kubanga ogamba obidduse because it's part of life really bano babiyingidde ate abo mwana wange wakikugambe nti kino noga ebizibu byewa ate kati byazze bitya so tuyiga okwembulesinga nga challenges buli kintu kyolimu
buli challenge ekujira bakuyita nante liyo sorry neri it is okay yes buli challenge buli kusomozebwa kukujira kukutwala ku ddala bw'okwetegereza teri kusomoza kujja nga kukuza wansi nkulayirira abakutya okufesinga okusomoza okwo bwe baba bakuzza wansi naye okusomooza kujja kuzza ku ddala liddako teri kusomooza ku kwolimu nga kwazze kujja kulimu kukuzze ku zero buli kusomooza kwazze kujja ku zero kukuteeka ku 2 ate mukama tewali kyatakuwanga tokisobola era olina okiyitamu olaba ffe Yesu Kristo gwe tukkiririzaamu bwe bamukuba emiggo tukkiriza nti mwana wa Katonda bwe bamukuba emiggo ne bamukola ki Katonda ne malayika zaaliyo era zaali ziraba naye tezaamuta zagamba basooke kukuba yasooka n'asaba n'agamba nti wabaawo engeri Katonda gy'osobola okulokola ensi kitange nga siise mu kubonaabona kuno ekikompe kinzigyeko teyakimugjaako okitegedde so gwani agoba ekikompe kuggwe go through the kikompe my dear you'll win that is nice ate wano n'oluyimba actually walwogerako kandoza omwaka nga gutandika n'ogamba nti lukwata ku mental health I think you are trying to address suicide abantu abali suicide bw'osanga ng'agenda okwetugamu nange munsindikire ayogereko nange mubulire byempisemu yandikyuse endowooza ye tewetuga mukwano mukama akumanyi weewunye nze nkyamuga so buli kye nali ntya kyantuukako statement eyo omanyi okwera nga buli kyotya kikutuuseeko naye still nekiyita wewayogera ekyo n'ogamba nti buli kyewaliotya kyakutuukako yes natyanga okukyayibwa nze bankyawako nga ngutye n'okunkyeza ku TV kubanga ebayo abantu abakuteekako olukongoolo bakukyayisa abalala naye ne bawera bangi ng'okubalwanyisa tukyabasobola n'obagamba kandeke bafeesinga bakole ekyo kyennyini kye babadde bategeeza then natyako okubeerawo nga sirina ssente kyabeerawoko nembeerako mu mbeera nga sirina ssente nazo nga zigenze naye nga nali nkitya obeerawo otya nekibeerawo naye tetewafa ate saafa n'abakikolanga kankole kino ssente zimuggweko nenga oke kikole nembeerawo then nabeerakoko okubeerako nga nalinako ku kintu nekigenda kati naye ate nekikomawo nekikomawo bwekiba kikyera kikomawo bwekiba kikyo kikomawo kati abalabe bo oba balowooza okusuula tebali munda muggwe ekikusuula tekiva bweruwo kiva muggwe munda okujjako ng'oli ayingidde mu mutima gwo bano abalala basobola okwokya olugoye basobola okukuteekako maaka naye azilonga azi omuntu ow'omunda agamba no ojja kujja successful and ekikufuula omuwanguzi kuwangula buchallenges bwabwe obwo kakati you prove them wrong kakati nze bw'otuula eyo oba okyayogera ki okyaŋŋamba ki toyina maidi Uncle Ronald aho wenyini wetugenda ogendera mu bugambo obusembayo because you're such a great teacher actually gundi ya taata kulimu kyenjagala okugamba abantu abawuliriza nti ebizibu byoyitamu tebyazze kuzza wansi byazze kwongerako naye weetegereze bulungi awo oli mu kwita ewali buwanguzi bwo weetegereze bulungi kubanga komala okuwangula embeera gy'olimu togenda kusigala nga bw'oli ogenda kuba wiina n'abakuwadde bakulowooza nti oli bubi abalogo bagenda kuyita mulogo and kamaleko kati tuyina tuyina ego kamunyi ewangala emyaka mingi nolwo time weetuuka enjala zayo zikula ebyoya nebigibeerako okuwangala emyaka emingi erina okugenda ku lusozi nebeerayo yokka naye kunkumulako ebyoya enjala nezijjako emala weeks 3 ngeri yokka ebeera vulnerable by that time era ebisolo biyinza ogirya n'ebyoya bikomawo ne bikomera
njala nezikomo nezimira nekomawo ng'envubuka neddamu newangaala emirala. Kati bw'oba oyagala okuwangaala nga ego jjukira ebyo ebijja bino n'obyejjako then oddamu ojja kutuuka waali ebizibu byotunune ku right otunune ku left nga tobirawo ogamba oba biruwa. So challenge eyo bw'ogiyitamu mukwano gwange ogenda kuba successful. Amina. Weebale nnyo olw'ebigambo ebyo ebisufu tuyigiddemu byamaanyi nnyo. Yes, you did not die. Naawe ali eyo omulabi waffe togenda kufa. Yes, ojja kiyitamu ekyo ekizibu ky'oyitamu right now. Ate living testimony yiino public emuvumye boogedde buli kimu. Ekyo kyogedde kinsanyusa nnyo okufuuka living testimony. Yes, you are living. Mukama nyweza kwegamba ng'oli atuulako naŋŋumirako. Exactly. Naŋŋumirako. Yes. Era abalabi yes shonyumye nnyo tukuyiddeko bingi nnyo weebale nnyo kukkiriza kujja wano n'otunyumizamu olugero olw'obulamu bwo. It's a very interesting journey, so thank you for sharing. Tugenda kusukka waawo mwebale nnyo obadde mulabi mulungi bambi ne comments zetutaloze kusoma ku Facebook ne YouTube. Muteekeyo tujja zisoma. Mwebale nnyo tusinkane next week. Mukama bakuume tubagala nnyo. Bye bye.